Nyongero kwaniriza omulabi omulungi wa Kingdom TV olunaku lwa kutaano enaku z'omwezi ziri 17 omwezi gwa mukaaga omwaka 2016 amawulire amalindirire wano ku Kingdom TV ng'okuga kusomera nze Samali Kisache. Katutandike n'ekibiina kya Forum for Democratic Change kikubye omumuli mu nsonga ez'enjawulo eziri mu ggwanga omuli ey'obukuumi n'eya Ssaalongo Erias Lukwago okulonda omumyuka we ng'ava mu kibiina ekya Democratic Party. Era ekibiina kino kikubaganya empawaana ekibiina kya Uganda People's Congress nti bo si bakwekkiriranya era tebagenda kwegatta n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement. John Comfort katuweggulira eryo mu bujjuvu. Ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC kivuddeyo ne kitegeeza nga bwe kitakkanya ne kinnaakyo ekya Uganda People's Congress UPC ekyalangira nga bwe kigenda okwegatta ku NRM okusobola okutuukiriza ebyetaago byayo eby'omwaka 2021. Okusinziira ku President wa FDC Major General Mugisha Muntu, tewali nsonga yonna eyeegasa FDC ku UPC oluvannyuma lwa UPC okusalawo okwegatta ku NRM. Kino Mugisha agamba kikontana n'amateeka ng'omuntu tayinza kuba mu bibiina bibiri. Nga tetunasinkana n'aba UPC okumanya oludda lwe baagala okubaawo ne tulaba mu mawulire nti basazeewo okuwagira abantu baabwe ababiri gavumenti be yali etadde mu kabineti. Ku Lwokubiri lwa wiiki eno, President wa UPC Jimmy Akena yavaayo n'ategeeza nga bwe balina ebiruubirirwa bye bimu ne gavumenti ya NRM omwali ebyenjigiriza, ebyobulamu n'ebirala byagamba nti z'ensonga enkulu ezibagasa ku NRM mu kaweefube w'okwetegekera akalulu ka 2021. We need to have that conversation which is going to bring together people and look forward and look at the greater interests of Uganda as a nation. Mu ngeri y'emu, Major General Mugisha Muntu avuddeyo ku nsonga y'omulodi wa Kampala Erias Lukwago okulonda omumyuka we ng'ava mu kibiina kya Democratic Party DP newankubadde FDC yesinza bakansala mu lukiiko lwa KCCA. Mugisha agamba bakuwagira omulodi n'omutima gumu newankubadde tebaweereddwa kifo ky'obumyuka w'omulodi wa Kampala ekyaweereddwa kansala Sarah Kanyike mu DP Lukulwe. Fenge ekibiina ekirina kansalas abasinga obungi tugenda kubeera mabega wa Lord Mayor twakkirizaganya naye mu nkola gya proposings okukola. Tujja kumuweereza obuwagizi buno obwabayagadde okulaba nti tukulaakulanya Kampala ate esigale ng'eri emirembe. Ku nsonga y'okwerinda eriwo kati mu ggwanga, Muntu ategeezezza ng'embeera eriwo bw'etadde bannansi ku bunkenke bawadde ekyokulabirako eky'enkambi ya poliisi eggulu okulumbibwa wiiki ewedde nga muno mwafiiriddemu n'omusirikale omu. Gavumenti bw'esigala mu kkubo lye yasalamu okukwata ery'okutiisatiisa ery'okugezaako okumanipulatinga abantu mu ggwanga kijja kusigala nga kireeta abantu okweraliikirira ate ndowooza bajja kuba nga bagenda mu maaso okwongera okukola ensobi kubanga bwe bakola ensobi emu ne bagezaako okugizibikira bakola endala. Kinajjukirwa nti omukulembeze w'eggwanga yawa banna-DP babiri ebifo mu kabineti ey'obaminisita omuli Joy Ruth Acheng ne Betty Among, ekintu ekyaleeta okwemulugunya mu banna-Uganda ab'enjawulo nga mwotadde ne FDC. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Joan Comfort, Agazo. This is Kingdom TV.